Mulungi akumira kwanda Rose Media Vision kwanizo nakola nkobazi munjo najo tusake ngalo mukona ya subscribe nze tweyanza nnyo tweyanzege ate nabo bambi nawe subscribing on teleko notification obere ngofuna video mu budde tera ku ka comment ne ka like mukwano tuba tutesamu ku nsonga ngazino wansawa mu comment section amawulira amalungi olunaku lwero gabadde gamazalibwa ga His Excellency Bobiwine bananga abantu abenjawulo bamwagaliza amazalibwa amalungi obubaka ku social media zonna Facebook Twitter buli wamu babadde bamwagaliza amazalibwa amalungi myaka 42 kakati nga munono mbadde mu abayimbi nga Spice Diana, Rema, Namulondo n'abavubuka abenjawulo nga bavayo nga bamusima nti yabazibula amaaso mu byobufuzi nti singa teyajja bandibadde tebamanyi bikolwa bya dictator gwe balowooza nti abadde abatudde ku nfeete. Kakati nate amawulire amalala galiwo ga mwana muwala Ray ono yakawanga mu lunaku lwajjo bwe yavuddeyo n'alaga ensi nti ali lubuto yayongedde okukakasa abantu ng'aleeta ne results oba scan akakasize ddala abantu nti ali lubuto kino nno kyabadde tekibangawo kubanga bulijjo bino bibeera bintu bya bwekusifu ng'abantu tebavaayo ne babyogera. Kakati nno ye Abannayuganda bavuddeyo ne bamukalakata bubinyo paka olwaliro bamugamba munnange oyiseewo newankubadde oli celebrity si gwasoose ebintu ebimu biba byakusirikirako era olubuto lukula ludda mu maaso abantu bandibadde balula bakwega mu comment section basabudde oli paka olunaku olwaliro wabula naye abaanukudde n'abagamba nti nno kati mwabalowooza nti mbadde mulowooza mugenda kundogoba mugenda kunkolako obulabe olw'okuba nabalaze olubuto mugeza kati kino kitegeeza nti ye yeeseetinze gwe abadde amulubirwa nti oba munnange yandibadde akyekuumira ye mweteefuteefu okwaŋŋanga buli kimu n'abo abalowooza omuloga ye abeetegekedde wabula ate ye pressure ku pressure bannange bibye nabyo bibi oluvannyuma lw'okuvaayo ebbanga eddene n'abeera ng'alumba Mengo amaze ebbanga ng'alumba obwakabaka era ng'ategeeza nti kabaka aliko si ye kabaka omutuufu okusooka abantu bamuyitanga mulalo naye gye bugenza okuddira nga kiraga nti ensonga ye agiriko era agiremeddeko. Akati nno olunaku olwaleero mabegakaawo omulangira Wasajja yavaayo n'amulabula n'amugamba munnange ebintu by'okola si bituufu naye ne bannayuganda ab'enjawulo kati bamaze ne bavaayo nga Umaru Kiseka n'agamba nti ono alabika waliwo bamukozesa nga baagala bakiteeke ku nnuupu oba opposition nti eri mu kuvvoola obwakabaka bwa Buganda wabula bino bwe bimugudde mu matu pressure ku pressure naye yanukula Umaru Kiseka mu bukambwe obw'enjawulo era nga mu kumwanukula empewo oba emizimu gibadde gimututte ku mutwe ne gimulaga nti byonna byakola abimanyi era nga mukwano bino bisaana byerabira ogenda kubanga olaba emmandwa engeri gye ziramuddemu era nga pressure ku pressure yakulaga ensonga ye akyagiremeddeko naye katusabire nnyo abantu bekikwatako bannange baveeyo ku nsonga eno kubanga kino kirabika kisusse we kyandikomye. Akati nate mu bikonde ebyabaddewo olunaku olw'omukaaga ebya Sefco ne Miki Stefani ye yawangula kakati nga te baali batusuubiza nti bwe bawangula gwe bawangudde bamutwalako ebyobugagga bwe omuli ennyumba emmotoka ne mukyala we twadde tweraliikiriddeko Sefco nti bambi ebintu birabika birugenda wabula avuddeyo n'atukakasa nti ye yabadde yeekolera maali era n'agamba gwe bw'obeerayo eyo ng'olina miliyoni y'emu n'ekitundu jangu mukubagane ye kasita afuna ssente kirabika nti ye kati ayagala ssente oba bamutimpula oba bamukola batya kasita aba ng'agenda kusasulwa naye ngenda kuba nkuterayo mukwano byonna nga bwe bigenza olunaku olwaliro obeere ng'olabako Mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Happy birthday, Prince Paul. Happy birthday, dear Presto. Happy birthday to you. Hey, Mr. President, Prince Paul, Omubanda, our inspiration, mentor, fighter. Banabitiwa bingi nyo but thank you so much for loving me. I really appreciate era ndi wano okwagaliza amazaalibwa amalungi. May God bless you, protect you and grant you all your heart desires this new year. Ebere government ofune buli kyosinga okwagala. Much love from you. Bobiwine oli musajja wanjawulo nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tewajja mu politics wa Uganda abavubuka abamu twalisigadde tukyebasengera we twali. Ngenda kusinziira wano mu Bungereza nkwebaze okuzibula abavubuka amaaso
watuzibula amaaso fe abavubuka abaali beebase. Eno birthday message yo taata Ngobi Mitembo Museveni's nightmare, omwagalwa w'abangi, the most loved person in Uganda, Bawa Babi Kibanda omutuufu, the real Kibanda, president w'abantu. Bobiwine singa tewali munnabyabufuzi oba singa tewayingira mu politics wa Uganda, Abannayuganda abamu twalisigadde mu kizikiza nakyemalira kye yali atukuumiddemu. Buli wiiki kaakati omwana mukulize baby shower tukutende nti olina nnyo akatijjo. Ate temwewuunya omukazi ono olunaku lwaligenda muleeba okuzaala aligenda ne smartphone ne yeerikodinga wansi eyo ng'asindika omwana olunamala postinge, kubanga omukazi ono ayagala nnyo obutaala. Ate ffe tuli wano okubajjukiza mukazi gwe wabba muk'omusajja n'omwogerera n'omuvuma mukyala mukulu n'akaaba. Ffe tuli naye njagala okugamba abalogo bakuno nti bannange mbakakasa, try me. Try mweroza, try me. Bring it on, I bring on gods. Bring it, I bring on gods. Nabeweredde muloga n'ebitaba kwatako obushiriku bubajjudde mwe muloga ebiba essanyu ly'omulala ne munyiga ne mukola muta. Njagala bakakasa nti bampu eno tevudde wa shaitwani, tevudde wa stan, evudde wa Mukama Katonda. Kati njagala okubalaga amanyi ga Mukama Katonda nti tebagazannyisa. We mwayogerera ennyo Gabi Ntaata alina kayimba gamba nti yawo we wantero mukisa wakati w'ennyanja awo masekati g'ebigambo yewewo we yantero mukisa. Obufaananyi mwabulabyeko oba tonnabulabanga wakazuuku kasoko balage producer. Show them the pictures, show them the pictures, and they be seeing the pictures. See the pictures. See Mama Prince looking like a snack. Kati mufa mwagamba simanya TV yabindeba, si yabindeba yakin Kalisa, just bindeba inam shares ku show yange. Kabaka abadde naffe. Kabaka atuso tugamba tetubongoota. Osegera. Kabaka atuso tugamba nti bamuwa obuyinza naye bamuwa obwakabaka naye tewali buyinza. Obuyinza babuwamba. Oyo kabaka bwatyo azenga ayogera. Kati mwe mwagala abeere mu struggle zammwe atya mu ngeri ki? Avuddeyo ng'ayogera naye Katikkiro oyo Charles Peter Mayiga oyinza okuba gw'osindika ne pressure okutandika ovuma kabaka ng'oyagala okwawula Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi. Okisegedde nze abo ba pressure baali bajja ewange bansaba mbu mbatuuse ku Kyagulanyi ne mbyebalama ne mbulaabula bwendi ne neekweka. Okisegera nga baagala mbu mbaconnectinge mbu batuuke ku Kyagulanyi mbu balina obubaka bwe baagala omuwa. Kumbe oba baali baagala bifaananyi. Museveni yasamira ffe. Museveni n'atusamira ne tumuwa obuyinza. Era kati muvuma ffe. Nze mbasaasira. Biri mu kusinika eri bali beeteesa kubitta. Abalaalo baatuuse Luweero. Temukimanyi nti abalaalo baatuuse e Luweero. Abalaalo balina amamundu. Ag'amamundu baagaba wambu bakuume ente zaabwe. Naye tewali muntu abba nte zaabwe. Abo abalaalo bazze kutta mmwe. Bali Luweero. Neera olutalo luzzeemu okutandikira e Luweero. Abalaalo bali Luweero. Muli wano mutudde. Muli mu kuvuma. Muvuma ki mmwe nga bwabakeeredde? Abalaalo baba batuuseko bali Luweero. Muli wano muvuma. Abalaalo bali Luweero.